state webe offerings kubanga okufuna state burial is ebeera mu Luganda kiba kitiibwa kiweebwa muntu okuva yabadde akolera, era state bw'eba egenda kuziika omuntu ate terinnyirira famire ya mugenzi. Tukomawo omuntu yenna kasita omufu kasita ofuluma ennyumba ne bakussa wabweru oba tokyadda mu nju. Mpira kati wano gy'ofiiridde oba afiiridde mu ddwaliro ne bakuleeta ewuwo ne bakussa mu nju. Guno gwe mulundi ogusembayo gwe okuyingira mu nju eyo. Sanyusa okulaba akawungeezi ka leero naku z'omwezi ziri 19 omwezi guno gwa January 2025. Bulijjo tubadde tulowooza okunyumyamu wano naye olw'ebitagwa biteeberese ne tuba nga tetufunye kakisa paka ku luno wekibedde nga tekiyinza kukyebera. Lwaki? Kubanga e Uganda wabaddeyo ensonga eyazuuse ng'eri yekuusa ku nnono ennono ya Buganda. Ensonga eno yavudde mu kuba nti Obonerezebwa Muhammad Sseggirinya yavudde mulamu w'ensi eno n'abeera talo nnyo n'abeera ng'okuziika kwe kwajjeyo ensonga ez'ebyobufuzi ez'eddiini n'ennono. Gamba nti ku luno ku mulundi guno katuwayeemu tuddemu ne ku kibuuzo kubanga era mu kaseera ke kamu waliwo neyabuuza kitugenda okugendako, naye nsanyusa okulaba mu studio muno olwaleero nkyazizza omwami ow'ensenene Nicholas Kalanzi, mutuuze wa wano Kaawo Kadda, saaweereza mu bituluba muba mu matuluba ag'enjawulo era kati nga mpeereza naye ku lukiiko lw'omubaka mu ssaza lino Midwest America, era nga ku lukiiko olwo yawabula olukiiko olwo ku nsonga z'ennono. Kati ensonga y'ennono eno bw'ebaluseewo ne ngamba ndowooza kati tetugenda kukikkiriza kuyitawo katukyogereko. Ngenda kumusaba yeyanjule mangu nnyo, nze nkoonyeeko bukoonyi naye yeyanjule, abamulaba ogusooka bamumanye, ate n'oluvannyuma ndyoke mubuuze ku kibuuzo ekyo kyekyatubuuziddwa wano nga twogera ku kufa kwa Muhammad Sseggirinya. Ssebo nsanyusa okukola mu studio. Nange ssebo nsanyusa okubeera wano. Abatuwuliriza bassebo ne bannyabo, njaga kutwala kano okubeebaza okuwuliriza buno nga twogera ku bimu ku nsonga abamu b'omu kitundu ze baabuzizzaako ezeekuusiza ku nnono za mpisa n'ennono za Buganda. Amannya Nicholas Kalanzi, mpangalira Gombolola lino ssaza Gombolola egombolola ya Erino. Eyinza okutandikira ku Gombolola n'oyambuka ku ssaza byombi. Mpangalira mu Gombolola lino era nga nze nditwala era nga ndi mu ssaza lya Midwest. Omwami Ssaalongo Kiggundu omumyuka w'omubaka wa Ssaabasajja amyuka omwami Damulira Waswa naye mulongo. Bassebo ne bannyabo, era nga mwami Kiggundu bw'akyogeddeko nti programu eno egenda kubeerawo ndowooza ba every weeks nga bbiri, buli weeks nga bbiri tujja kubeerangawo ne ka programu kano kaddakiika nga 3 oba nga ntonoko, naye nga kajja kuba kagoberera ebintu abantu bye beebuuzaako ku nnono, n'ebiseera ebimu tujja kuba tetusomesa busomesa nnono endala abantu ze batannabuuzaako ezeetaagisibwa okumanyibwa. Kaseera kano ssebo teesi mwami Kiggundu. Yes sir. Nze nanzuuno ndiwuwo. Kaakati anti gaawe mbadde nga nnyanjula naye ngamba nti ekiri mu ddiiro kya Muhammad Sseggirinya. Muhammad Sseggirinya mugombolola mu ensi nga agenda okuziikibwa newabeerawo enteekateeka eyakolebwa famire ate wabeerawo n'enteekateeka ekolebwa state
kubanga state yasalawo nti egenda mu according state barrier. Kakati awo mu kukola enteekateeka ezo okukakkana nga wazzeewo obutategeeragana obutategeeraganya kubagenda kikwata ky'okukakkana mu kaseera akasembayo awo nga waaliwo enteekateeka yalikoleddwa mu kibangirizi wali kisaawe okuliraana Sseggirinya we baamuziika, naye ate ne wabeerawo n'enteekateeka eyaggwereza awaka wennyini Sseggirinya we yali akuumirwa mu nnyumba we baamukuumira olumbe baamuteekerateekera ogenda okumuziika. Kaakati mu kusika omuggwa awo ne wajjawo ekibuuzo nti ye abaffe Sseggirinya nti omuntu omubiri gw'omuntu gusobola okuggyibwa ku kijja okutuuka ku kijja ne gutwalibwa awalala. Kaakati ekibuuzo kiri nti twasoboka tusooke tutegeere ekijja kyeki era nga bw'ogambye nti mwalimu okusika omuggwa wadde ebyagenda mu maaso byonna tebyagenda bulungi ku bantu ababiraba oli awo abalala abaawomesa nakabululu naye state bwebe offerings kubanga okufuna state burial ebeera mu Luganda kiba kitiibwa kiweebwa muntu okuva gy'abadde akolera, era state bw'eba egenda kuziika omuntu ate terinnyirira famire ya mugenzi abafiiriddwa, era beyeebuuzaako n'etegeka omukolo ogwo nga yeebuuza bwe tukola bwe tukikola nti nedda mukole bwe muti nti kale bo kwegamba baliwo kola mukolo ogwo naye nga bakkiriziganya ne famire. Naye kakati ate kino ekyavaamu state ne famire okukkiriziganya ate ne kiyingiramu nti ate yali mubaka mu kibiina ky'obufuzi ate ekirala ekikontanya aba state abawaddeyo abaoffering enziika okumuwa state funeral. Kati omugwa ne gusikibwa side zonna ebyadde mwabiraba tetujja biyingiramu kuba nti tuli ba state tetuli ba famire era tetwolereza kibeera kya bufuzi ekyo. Kati awo fene we tukigalidde ekyabuzo ki ekijja ennono ya Buganda kubanga yazze. Kati ekijja nga bw'obuze ekijja kyeki ekijja teryali nga ttaka lyagulibwa nti kino kijja. Ennaku zino kati bagula ne bagamba nti kigenda kufuuka kijja ng'okitandika, naye ekijja kitandikibwa kitya? Ekijja kyatandikibwa bajjajjaffe eyo emabega, oba gwe kennyini osobola okutandika ekijja ekikyo okitandika otya? Kati gwe nnyini nju kakati ŋŋanzi ow'enseenene nga nina enyiika zange eziwerako nga 10 ne bwe ziba ntono eyiika emu nyinza okusalawo ne ŋŋamba nti decimal 2 zino zigenda kufuuka za kijja ku ttaka lyange n'ezisa ebbali wali. Kati nze ng'omwami w'olujja olwo omutonzi bw'aba atuuse ekiseera n'agamba nti kati akaseerako kaweddeyo jangu nziikibwa ku lujja olwo kubanga wonna wonna awo ettaka lyange lyonna liba lujja lwange. Era olujja lwabeerangako ennyumba z'abapangisa, ennyumba z'abavubuka abakuzeemu, kwegamba olujja luba lugazi. Si wano bwokka abantu kati lwe twalowooza bwe twakulira mu kyalo ekyo nga olujja terubaamu na muddo, lwaba nga lwa ttaka, mulwera ne lutukola nga lulinga lwa seminti. Nga wemwanyi nga nemwanyi manju gyezi zibeera eri naye nga wano wonna walungi n'akakola tekagwawo, lukagwawo nga bakalondawo. So si lujjaawo, lujja ntegeeza ekifo ekyo kyonna kirimu ennyumba z'abaana abavubuka abakuzeekuzeemu, ennyumba z'abapangisa, olwo lwonna luyitibwa lujja. Kinze nakulira ku lujja mwami Andrea Kalibala Kalanzi. Era okutandika ekijja ekyo omukulu kaakati ŋŋanzi nnyini nju abaddewo bwe nziikibwawo bantandise ekijja ne bagamba nze munteekanga wali wakati mu lujja ewange. Ate wakati tekitegeeza ngira bakati mu nju wano ettaka ddene wakati wayinza okuba nga kiri eri nnyumba bagizimba eno okitegeera nnyumba bagizimba mavanjuba naye ate nga wakati kiri eri bugwanjuba okitegeera. So
bw'oziikibwawo bali oba otandise ekijja ekyo kiba kijja kati ne tuba tulina okwawula era nga bw'ogambye ekyasegenya tuba tulina okwawula kati ebintu bibiri ennyumba omufumu aleeteddwa n'ekijja wagenda okuziikwa kati kyawukanamu bwe kiti kati ebiseera ebisinga eby'emabega omufu teyaggyibwanga waka nti oba atwalibwe asabibwe byonna byakolebwanga waka era n'abasinga bakyakikola ekyo omuntu waba agenda kuziikibwawo oluusi nga twaliwo na busobozi kumutambuza kumutwala eri kumuggyayo kumukomyawo eno ekintu ekyo ekyokuggyibwa awaka tekiriiko nnono eri awo muntu waba kakati maka gange wano nga wenfiriddwa naye nga nali mbagambye nti omubiri gwange oba omwoyo gwange gusabirwanga mu kifo bwe kiti mu nnyumba mwe badde ngalamidde wonna we mba nsazeewo kati oba famire yange weesazeewo nti ono omusajja ali musomi omubiri gwe tugutwale n'omwoyo tugusabire eruuyi eri era mu nnyumba yange eyo mwe mbadde ngalamidde wakati mu ddumbiizi banzijawo bulungi bantikka ku mmotoka ne bantwala gye nina okusabirwa ate ne bava eyo ne tukomawo olwo ne bakutwala wa olwo kati bwe tukomawo omuntu yenna kasita omufu kasita ofuluma ennyumba ne bakussa wabweru oba tokyadda mu nju mpira kati wano gy'ofiiridde oba afiiridde mu ddwaliro bwe bakuleeta ewuwo ne bakussa mu nju guno gwe mulundi ogusembayo gwe okuyingira mu nju eyo kati gy'ofiiridde olw'okuba nnyumbayo olina okugibeeramu akaseera kakasembayo ne bajja ne bakugalamizaawo abantu ne bajjaawo bakugolola ne bakusinga lwaki babikoze mu fino kubanga kati jjukira kati tulina zi A+ tulina baani ate sanjagati kwogera mannya kuba I'm not endorsing anyone naye tulina ebibiina kati ebituyamba okuziika abantu ebitongole gwabyo ne bamulongoose ne bakola kigwe ne bakuleetera omuntu wo nga bamutadde mu ssanduuku gye walonze ne bamuleeta era bwe bamuleeta mu maka ge bamuyingiza bulungi nnyo ne bamuseetinga essanduuku ne bagiggula bulungi nnyo abantu bonna ne bajja ne balaba ku muntu waabwe ne bamukubako erisemba kubanga kati awo kasita basaanikira essanduuku ne bagisiba awo emisoso gino emirala we gijjiramu kaakati Kalanzi yagamba nti abadde musomi oba yagamba tumusabiranga mu kifo kino omutwalo eno bwe mba saayogera famire nega nti abadde musomi era ng'asomera mu kereziya eri oba mu kanisa oba muzikiti buli we tuba tumutwala okusabira omwoyo gwe kati kyekimu n'ekyamwami ekyaliwo ow'omugenzi Segirinya ng'afudde nti bwe yatwalibwa ewaabwe awo bwe yali mu nnyumba eyo mupiira ettaka eryo kwe kuli ekijja bwe bamuziika naye famire yali ekkiriziganyizza ndowooza ne state saagala kussaawo nti emphasis ndowooza famire yali ekkiriziganyiza ne state nti bamutwale mu kifo ekigazi abantu be bonna abazze omukungubagirako bwe bayinza okutuula okusabira omwoyo gwe ekyo tekitegeeza nti baba bamugye ku kijja newankwadde ennyumba eyo eri ku ttaka okuli ekijja era kituzaayo ku example gye nkwadde eri nti banzija mu nju ne bantwala ku kereziya ku kanisa ku muzikiti okunsabira ate ne bankomyawo bagenda okutunziika we nabadde awali ennyumba eyo naye ng'emmanju we wali ekijja kwegamba yali tannatuuka ku kijja yali akyali ku luggya ennyumba tebeera ku kijja ennyumba eri ku luggya ate kati tufireyo emabega ekijja ekyo yabadde atubuuze clarification gyali anoonya yeeyo kati awo omufu we batamujja bw'aba atuusiddwa ku kijja kyennyini awali entaana ye ku bijja omufu oyo tavaawo
Kitegeera kasaba mala emikolo gino gyonna ne bamufulumya ennyumba ne bamuteeka ebweru wali ne basaba ne batandika oluyimba kyo lwe batera okuyimba nga bamuwerekera kasaba mutuusa lwagenda okwebaka awo okugalamira kiba kiwedde kati awo tosobola kumugyawo okuggyako nti era ndabye famire ezimu ezirina ebizibu abalwanira emirambo ne bajja ne bagulwanira oluusi ne basinza ababadde nagwo ne bagubajjako ne balekanga entaana bagisimye ne bagutwala eri kati entaana eyo singa baba omusango gubasinze kubanga jjukira mu Buganda tumanyi okukayanira emirambo omulambo tukayanira nnyo abafu kati ojja kwesanga nti waliwo ab'ekika n'omuntu tebamulabangako ne bajja ne bamukayanira nti tumuziike eno okukika ewaffe tukijja newankubadde ate ayinza okuba nga oba kitaawo oba ye atandise ekijja ekipya nga eri teyayagala gendayo naye bo ne bagamba kale ffe bajjajja ba gundi ne gundi tusazeewo aleetebwa ku kijja n'entaana baagisimye eddeeri wabula nammwe wano mugenda okuziika nammwe mwasimye eyammwe kati entaana eyo emu ku zo mwataziikiddwa entaana eyo twagisimbangamu ekitooke okugiziika nga nkalu ogissaamu ekitooke ne mugigala ne mugiteeka gye mutadde naye tudde emabega ku kibuuzo kyaffe ekijja tukinyonyodde ekijja nti kyekifo ekiziikibwamu abaana b'awaka oba abantu ab'ekika ekimu olide kati however waliwo twandiyise olunyiriri olw'ekivuuvuvu olwa grey line nti abaana ate waliwo alala batazikibwa ku kijja ebyo waliwo kati kiriwo ekiti kisinzira kubanga kakati omukyala bw'ofumbirwa ewange mu Nseenene sigenda kwasa wa Nseenene ngenda kwasa omukyala wa Mmamba olira kati omukyala oyo nga bwegambye nti ekiga kiziikibwako abaana n'abantu ab'ekika ekimu olira ompisa Obuganda abaasinganga ng'era bwe bagamba okutuusa okufa bwetukwawukanya awo baayawukaniranga omukyala ono nazzibwayo ewaabwe jjukira nkugamba kiziikibwako abaana n'abaki n'ab'ekika ekimu kati ono aba mwana eri gye yazaalibwa eri ye mwana oba ow'ekika ekimu ntegeerekese ate ne kijja nti ekyakola bwe kityo nti omukyala kubanga abakyala n'abasajja bazaalanga mu bakyala abawerako ekitegeera n'afumbirwa eno Kigaana n'avaayo azaddeyo omu n'afumbirwa kati bwe tutuuka mu kafubo ngaako omukyala oyo bwe tumuzika katugambe nti nze nsinzizza amaanyi ow'Enseenene neŋŋamba mukyala wange nabasa mu muziike wano bwe tuziika omukyala oyo wano kati abaana basobola okujja okulaba maama waabwe bamuziika nga tebagobeddwa baana bange bokka kati be yazaala eri mu b'enkima baati bakkirizibwa eno ku kijja kyaffe eky'Enseenene kubanga si bakika kyaffe kati okwewala era obuzibu obwo ekyo lwaki omukyala yazzibwangayo ewaabwe ne bamuziika kubanga kati eyo aba mwana nabano bonna baazadde baana be eri basobola okugenda nga tebabagobye bazze kulaba maama waabwe naye ate nno nga bayinza obbeekwasa baga nti muli Banseenene muli bankima mudde eyo temulinaawo mulimu ekyo ne kiba nga kiyamba ekijja kifuuka kiti ekijja twavudde emabega nti omwami bwe yafanga ku lujja okwo baziise emabega wali kifuuka kijja ebyobugagga bye byonna byabadde nabyo omuli ennyumba biki byonna ne tubiyita omwandu ompulira era bwe biterekesebwa omuntu agenda okubirabirira omukyala we kwe kufuuka namwandu kubanga kati yasigazze omwandu gwa bbaawe bwe wava enjogera emusumisa
namwandu kubanga asigaze endu ya bbaawe kati yagirabirira n'afuuka namwandu. Wulira netweyongerayo mu maaso kati abaana nga bwenga nti abaana baziikibwa ku kijja ate n'abajjwa ab'ekika ekyo nabo baziikibwa ngaawo. Kati naye yani wangi omujjwa kundi awulira ogusooka omujjwa yabeera atya? Kati omujjwa ntegeseeyo ka program ke tugenda okukola okunnyonnyola ani yaani kubanga kati program egenda okuddako yakuyita mu buwanga bwaffe nga tutambula ng'Omuganda nti omwana yaani, taata yaani, jjajja ow'Emutuba paka wakasolya waggulu. Kati eyo program tugenda okussaamu omujjwa tugenda kumunnyonnyolerwa awo era bwe tunaamwogerako tujja kwogera n'emirimu gye emisoso gye gy'akola mu lumbe. Bonna tujja genda tubayitako kubanga tugenda kuba tuyita mu byasikirano bakola ki bano bakola ki bali bakola ki n'omujjwa tujja mutuuka kutumwogere. Naye kati omujjwa oyo bwe yaziikanga ku kijjo ekyo nga bamussaako empaanyi 2 bwe bamuziise era bwe wazisanga nga ziri 2 omanya oyo mujjwa. Naye kakati ennaku zino bayinza okuba nti bakyazisaako kubanga tulina headstones nti esobola okunnyonnyola abatamanyi oluusi bayinza okumanya olwanyi kyekibira ekyo kiwasanganga ku nsalosalo z'ettaka bakozesanga okulaga nti ono akoma wano ono ayitawo lwanyi. Kati kyogaa nti omujjwa oyo bwe yaziikibwanga ku kigo okumwawula ku baala nga ateekebwako empaanyi 2. Eky'empaanyi omujjwa waziikibwa ku kijjo ekyo asimbibwako empaanyi 2 olusalosalo era bwe wasanga nga amalaala galiko empaanyi ezo 2 ng'omanya nti oyo abeera ani? Abeera mujjwa. Bwe twaziikangako omuntu yenna abadde n'obulwadde bw'ensimbu ng'ate ye aziikibwa wakati ku kijjo ekyo era n'asimbibwako empaanyi 4. Era bw'olaba empaanyi 4 ku kijja ngoga nti ono jjajjange yali muguwa nsimbu. Kitegeera. Ate kyenzijukidde mangu awo nkankosakasaka nga tukyogerako wabangawo ebiseera omuntu n'abanga olw'ensonga emu oba endala yejja mu bulamu bw'ensi eno ne yeetuga. Kati omuntu yenna yejja mu bulamu bw'ensi eno ng'eyeetuze yeewadde obutwa oyo ate ye baamwawuliranga ddala lwaziise banne bano abalala nga ye bamusemberezaayo ddala eri ewasemba ku kijja. Kaakati ate so yekka kati kubanga kati ne mu famire kati ezirimu ab'enzikiriziganya 2 katugambe abakristaayo n'abaisiraamu. Era n'abaisiraamu baate eddiini yaabwe tebakkiriza ate kuziikibwa kumpi n'abakristaayo bano era nabo babassa bbali eri tebaziika kumpi. Naye ekyo nzikiriza yaabwe era bwe batyo bakikola tekiri mu buwangwa nti obuwangwa Obuganda bwe buti bwe tukola ab'enzikiriza ddiini yo yegamba nti tubaziika na bana abakristaayo babaziika eri era bamusembezaayo eri tebamusseeno. Naye kakati oyo amalaalo ge gabanga g'abaana bw'aba mwana nabwe tegabaako ki tegabaako mpaanyi okuggyako ng'abadde agwa mu matuluba gali genjogeddeko ageetaaga empaanyi ng'ate muisiraamu ate kati tebamussa kumpi ne banne abakristaayo abalina empaanyi ezo 2 oba 3 naye ate bamussa waliko eri ne bamussaako era empaanyi ezo namanya nti naye musiraamu bamuziika walako eri. Then kakati mu Buganda omupakasi naye yabeeranga muntu wa famire ekyo ng'afuuka muntu wa mu lujja omwo era abapakasi bafuukiranga ddala baana bawaka. Era omupakasi bwe yafanga ate nga tebamuzzaayo oluusi gy'avudde kubanga tulina abapakasi abaali mu Buganda nga bo ne gye baava tebamanyiyo babaleeta bato bakoledde awo
tawo abadde akolerwa maama we naye n'afuuka mupakasi era ku luggi olwo ne bafuukira ddala abantu ba mu luggya ng'abamanyi bonna bajjajja abaasookawo baani bonna naye asobola okubuulira ababaddewo kati n'oyo mupakasi naye yaziikibwanga ku kijjo ekyo naye ate wadde baasimbangawo empaanyi ezo tetuziyita mpaanyi beziba ez'omupakasi tuziyita mulamula era bamusimbangako 3 oyo mupakasi atali si mwana wa lujja wabula kiddayo kontana ku kyetwakasooseko nti ekijja kyekinti ekifo ekiziikibwamu abaana n'abantu ab'ekika ekimu kati tugaseko omupakasi oluusi tebanga wa kika kyonna si kika kya mukyala afumba si kika kya musajja naye nga gye yava najja okupakasaawo kati bw'apakasa n'afuuka ow'omubaka ow'omu lujja olwo naye bamuziikanga awo ye bamusaako empaanyi eziyitibwa mulamula kwolwo sisobola kati kujja negamba nti mwami kigono nti omupakasi bange afudde empeezaayo empaanyi 3 kugamba nti njagalayo mulamula 3 zengenda okussa ku muntu wange ono naye nga ze zimu erinnya likyuka bukyusi okulaga yaani mu maka gano n'okuba nti bamusangako empaanyi 3 ndowooza kati ekyokujja omusegirinya omubiri gwe ne bagujja mu nju ogutwala ku kisaawe mu nnono tewandibaddewo tekikontana kintu kyonna mu nnono ekintu ekikontana n'ennono nti kumutwala ku kijja we bagenda omuziika n'entaana esumiddwa ate ne bamala ne bamuggyawo kati tumutwale eri asabirwe ebyo byonna bikolebwa ekintu ekisembayo ekkubo lyasemba okutambula kubanga kati amakubo tubale bwe tuti nti mu modern Buganda kati Buganda empya nti avudde mu ddwaliro ninka afiridde covid bandeeta buleesi waka ewange embeera w'ennaku 2 oba 1 kisinziira bwe mba ndi prepared nsobola okulwawo nga banteeseteese omubiri baguteeseteese nsobola okulwawo naye beera awo mu nnyumba yange kati bwenvaawo twalibwa kusabirwa oba emikolo emirala gyonna egyetaagisibwa nga sinayongezebwayo naye kasita wafulumanga ennyumba ogwe mulundi ogusembayo okufuluma kubanga era ogwasembyeyo okuyingira ng'okomezebwawo mu nju eyo awo kasita ofuluma nga tebannakutuusa wogenda kuziika nga n'entaana eri awo bakutuusizza awo wakati obadde memba wa golf obadde memba wa kikuca bayinza okugamba nti mutwaleko ku golf course gy'abadde singira tumusabira ne eulogy zonna tuziweera awo nga tutunamutwala tugenda muziika ekyo kyo kirina mutawaana gwonna era senga baali bakkiriza mujja mu nju mwali okutwalibwa ku kisaawe ekikontana na nnono yonna ekinnono ekyo tukigusiza ebisigadde biri ebirala birala ekyennono sabo weebale nnyo weebalire ddala akati ate era ku luno omwaka guno tusinzire ddala tubeere nga kubanga ebyokugabana bingi obwetaavu weebuli abantu baffe baagala okumanya ensonga zino nga bwe zitambula ne culture n'abaana baffe obuli tutandika n'okubivunulamuko mu Lungereza oba tunaabikwata tutya era gye bujja tujja ndowooza ssebo mbadde nteesa ku mukutuko guno nti bwe tubanga oba ne programu bweti ennyonnyola ku bintu tubeeyoko ne programu emu nga eriko oba tutandise ebibuuzo n'enziramu yaabyo omuntu abenkulu ng'asobola okukuba n'agamba nti bannange bwe mwayogera ku kijja mwayogera ku kino na kino na kino naye njagala muntangaazeemu ku kino na kino ndabe we tusobola okugenda era tujja teekateeka eno tujja kwolekanga
ebibuuzo Kale. ebiraddibwangamu abantu abaagadde okutuukirira oba abaagadde okuba ku mukolo naga nti nze ebibuuzo bimwabuuzizza mulundi guli mbirina anzize biddemu ojja kikola era weebale ate kaakati ate gabuweeba munno walinawo ayo ate ye tunaagawa tutya waliwo enkola gye wali oyogerako eyagakuweeba munno kati enkola yagakuweeba munno oluusi ebintu wabaawo gyoyiseeyise eyo n'obaako kyofunye n'ogamba nti waayo ekigamba ku bannange bayinza okuba bakirowoozaako naye bakirabira ne bakivaako naye bwaddamu okukiwulira ng'omuntu mulala akyogeddeko ayinza okwekubamu mwoyo n'agamba nti kyenalowoozaako kituufu kubanga olaba na bano bakirabye nga bwe tutuukidde kyamagezi gakuweebwa munno amagezi kati nga bwe twogedde nti ebintu bye twogeddeko bibadde byakagwawo nga okufiirwa kwa mwami Sseggirinya Muhammad nebyaliwo tubyogeddeko okugezaako okugonjola ku kibuuzo ekyabuuzibwa oba omuntu asobola okugibwa wano n'atwalibwa wali ne tukyogerako era kaakati nga bwe tumanyi nti ate mu masaza amalala era aga Ssaabasajja waliyo era abantu abafiiriddwa ebyobugagga bwabwe nga byokyebwa omuliro eri mu ssaza eddala si lino kati nze mbadde ngamba bwe nti tulina abakozi mu ssaza lino ne mu ggombolola abasobola okwegatta kubanga ssente zigenda kubaawo nga bazimba ekitundu ekyo reconstruction muzungu kyali buli muntu yenna ate kati olw'okuba nti mbadde nnyo mu bitongole bya Amerika naye ndaba nti abantu abeegasse okukola ekitongole ekimu basinga omuntu owa kinnoomu bw'aba nga agenze kusaba mulimu ogwo bagumuwe kati era mbadde nkubiriza abasobola abazimbi ababazi abaplamba bayita batya abapulamba abakola ebyamazzi abakola ebyamasannyalaze beegatte bakolewo kakampuni akaabwe kabidinge nti ffe bwe mbazize nsobola okukola bino na bino byonna byonna omulundi gumu oli bwakuwa contract naga nti nnyumba 5 zizinamanya nti ataddewo kampuni egenda okukola buli kimu batazzeemu kunoonya muntu mulala ate ekyo ofunamu ssente okusinga nze bwe nandigenze kinnoomu ate nempatana ne kampuni eyo oli gye yakola kati nze naye aba mpaako buwi ng'asigazzaako ezize okitegeera ampaako kano naga nti kati gwe jjangu okolere kino naye bwe bamukoze awamu nga bano ebannene toba mukozi w'oli ate yakiraba n'akola kampuni eyo tegeera era n'ekirala kano nja kwogera bwogezi tekalina kye kakwata ku ki naye ngenda kwongeramu bwongezi mbuuze kubatuwuliriza banaaba bakomyewo nina njagala abantu oba omuntu omwajja aveeyo ambuulire tuna tukomyewo wano yabyogerako balekedde homework balekedde homework okay njagala mbalekere nti tulina ebika by'emmese biba 5 emmese eb'emu okiwulira emmese eb'emu naye za bika 5 omuntu anaakatta njagala jjambuulire ebika by'emmese buli kika ky'emmese ne lwaki kiyitibwa bwe kityo omuswe bammese kaneme kubikaninde ate omuswe bammese oba tusobola okikola bwe tuti nze nembawo ebika by'emmese bo ne bambuulira lwaki eyo eyitibwa bweti kasooka tulinde edda katulinde tulebe ojja abamanyi ebika by'emmese kuba kasi nange wenjogerera kennyini nze mmanyi olere ndowooziza ku mususu simanyi nti ebika birimu emmese zirimu ebika nange ngenda kukola homework wange ebeeremu kati olaba nga bwekugambye nti empanyi zino zisimbibwa ne zibeera nti osimba 3
mupakasi bw'osimba ennya yali mulwadde, bw'osimba eppiri oyo abeera mujjwa. Kwegamba bwe zityo nakino emmese ebeera emu nti mmese naye bw'ebeera wano balina erinnya bwe bagiyita, bw'ebeera wali balina erinnya lye bagiyita, bw'ebeera eri balina erinnya lye bagiyita, nejjanga buli kifo w'eri erina erinnya lyayo olw'ekifo kyegenzemu, naye nga tezaalibwa bw'etyo, ezaalibwa mmese bumese, nejjanga ekyusibwa ogisanga wano noga oba tukyali mmese noga gondi kati nsobola obabbira ku kigezo. Emmese y'omu nju tutudde wano tulaba nejja nekusala wano eyo nsomba byuma, naye ensomba byuma tazaala nsomba byuma, nsomba byuma yasaala mmese kubanga mmese okitegeera. Era bw'oba oyagala n'ebirala byonna nsobola obikubalirayo. Lindako kati kansombe byuma ate mbadde nakeerabidde kale nedda tulinde lwe tunadde oba oliawo twasigaddeyo nno bina ekimu nkigjeeko. Nnyo nkwagaliza akawungeezi akasigadde akalungi, ebisigadde tujja kuba tuwuliriza omulundi ogunadda. Abantu abatuwuliriza mwebale nnyo bannange kutwala kadde kuwuliriza nga omulundi gwaffe guno ogusoose gye tugenda okweyongera, tujja kuba nga tutegeka puroguramu yaffe bulungi nnyo, era tujja bategeeza ekijja nti buli lwe tunamalanga puroguramu tujja bategeeza nti kino kyekiddako. Kati mbalekedde homework, tujja kutandikako homework oyo ate tulande. Era bwe tunalanda eyo tujja kuyitako tutandikire at least oba tutandikireko ku ngero ezo ebikokyo ng'ebyo, kugamba okuleeta abantu okuba nti nabo balina kyebawuliramu oba kyebaddamu mu ebyo. Mwebale nnyo ssebo Ssaalongo. Kale ssebo, sube bulungi.